sitera kola content afaananako bw'ati naye waliwo ekisukka. Ekisooka kya byonna kaneebaze mwannyinaffe omuwala amanyikiddwa nga Amito. Omuwala oyo alina YouTube era alina content we gwakola. Omuwala this weekend yayanjudde omwami we era bambi nga bwaza kikuuma nga kiri private, omwami we nga tamuteeka ku mutimbagano ng'ateekako like nga face naye nga it's okay kubanga ye relationship ye bw'agyagala. So ekibuuzo kyandibadde nti lwaki mwannyinaffe yandikwesa omwami we? Exactly ensonga eyo mugijjeeyo. Lwaki Amito yakwesa omwami we? Kubanga mu bulamu tulina emikolo esatu gye tulina okujaguza. Gwe gw'okuzaalibwa nk'emuyita amazaalibwa birthday. Then ogwokubiri y'embaga. Embaga. Buli muntu yandisaanye n'agenda mu bufumbo ng'omwami amututte mu bufumbo akyaddeko ewaabwe. Era nga n'omuzadde yandyagadde okulaba nti abo batutte omwana we bazze mu butongole ewaka ne bamulaba era ne bamusiima ne bamwebaza okukuza omwana. Omukolo omulala gwe gw'okufa gy'emikolo esatu gye tulina mu bulamu. Naye olwaleero Amito waba yatidde oteekayo omwami we kitegeeza amanyi how crooked the world is. Ate naddala kufa Abafirika nno Abazungu kizibu nnyo osanga Omuzungu ng'asekerera ekikula ky'omuntu. They will congratulate him or her. Era bajja kujaguza wamu naye n'ekirimu ffe Abafirika. You know? Someone like nalabyemu abakyala n'endabamu n'abaami. You know, so osobola oyimira wano n'ogamba nnuwa mutwe mumpi kyeyoni. You know? Mumpi alina omutwe omunene alina amalevu. It's okay. Naye ate oli kikula kyabwe tulina community y'abantu abafaananako we batyo nga tetuvudde mu Bazungu bali community y'aba abantu weerigenda ekisolo waggulu eyo be bayita abatwala. They are short like this mampi. So kyogamba tebalina tufiitinga mu community. Kyogamba bo tebalina kwagala tebalina kwagalibwa. You know, omuwanvu bwagenda nayagala mu abo abampi mu community y'abampi kikimusango. Bannange simanyi nti ennaku yetususseeko obungi bizibu bye tulina ebingi tetubibalira ku bannaffe abalala butategeera ati gatiso zijjawo ezidda kubba wa muno n'otandika okujereegerera nti awo omuwala oyo yabadde tasaana mwami afaananako bw'ati wabadde oyagala muwaani mwannyoko wabadde oyagala ayagalaani. Mu bulamu kyova olaba olwaleero tulina basingo mothers bangi ne bannakyeyombekedde bangi. Jagala omuntu ng'omanyi agenda tuukiriza obuvunaanyizibwa bwe ate bw'ogenda ofuna emirembe naawe akuwa emirembe. Abavubuka be muyina abalungi abawanvu babayambye eki? Mostly basinze n'okuleka abawala ne bafuka basingo mothers babayambye eki? Olwaleero weebuze lwaki abawala ababi be muyita ababi bafumbye era bafumba ate bavuga n'emmotoka ez'ebbeeyi ez'akabi. Lwaki si mmwe abalungi abeekolako? No? Bannyinaffe mukisusa. This is going astray. Eno Uganda etumala. Eno ensi etumala. Tuleme kudda ku kikula ky'abantu ate tujereegerere tuvume tuvoole. Kolowooza like okola content ensi esanyuke naye bakusunga. You know, mu depressions abantu mubatutte mu depression. Someone akola page ye she's free. Nabalaba wano nga mubuukidde omukyala jjali yawaludda muzi ku mwami we mumuvumi. So is it compulsory someone lokuwa socialite okulaga omwami we oba okulaga omukyala we? Is it compulsory? Ng'obudde bw'ofuna ogenda okusosonkola onoonye ebbawo ono yaani lwaki talaze ebbaawe n'ojjayo ebifaananyi n'ojja n'obitimba ofunamu ki? Obudde obwo lwaki gwe tobukozesezza nawe okufunayo omwami agenda okuteeka mu bufumba kkuba embaga? Oli awo omukyala bakuyiyeemu abaana 3 abaana 5 buli mwana n'ekitaawe. Buli ajja kwebakako bwe basinakumaliramu mazzi n'atambula n'agenda naye oli ku mwana ow'obuwala
asobodde okufuna kiyitibwa true love era n'ayagala omwami. Uganda, are you ready for the biggest concert of the year? It's time to turn up the heat and light up the stage with the one and only Big Eye. This December 7th, 2024, all roads lead to the Lugogo Cricket Oval for a night you won't forget. Get ready for a high-energy, electrifying performance as Big Eye takes you on a musical journey of his biggest hits. Also featuring all Ugandan artists. Tickets ordinary 20k, VIP 50k, platinum tables 2 million. Get your friends, your squad, and everyone you know because Big Eye is ready to make history. Big Eye live in concert at the Lugogo Cricket Oval, December 7th, powered by Airtel Money, Sonyuka TV, and from mobile, Go Sports Betting, Sky Pins, Tours and Travels, Brian's, Fines Cafe Bistro, Century Properties, Kima Home Security, Big Eye Foundation, and Climax. Omuddako omutereegerera n'eggooli awo tebakyalangako yadde n'ewammwe naye abasajja nga bataano bakakwebakako. Olwaleero buyinza okukya nga ate Amito yalina okuyamba. Internet ereme tumalamu, there is life after internet. Eno Uganda oba ensi yonna, ensi fenna etumala. Ate tekiwoomera amatama abiri. Bwe kulabanga omubi kisirevoyo tojja kumwagala omulala ate mwalabe essanyu lye. Muleke kutukuba nnaku na bwavu na butoolitoole na busirusiru na buwumba tuto bubajjuddemu, muleke butukuba. Congratulations Amito, be proud of your husband. Enensi gireke eyogere. Abana abayogera leero babasama ku internet bagenda okera ku macanga bakunoonya obayambe. Nze mbagaliza mirembe myerere mu bufumbo bwammwe.